twaniriza ate ku Sande eyaleero, Sande ey'okubiri mu budde obw'amatuuka. Abali mu Kereziya gye twakolereza Advent Wreath mujja kwegendereza nti ku Sande eno era omusubbaawa ogwokubiri gukolezeddwa. Omusubbaawa ogwokubiri ogutujjukiza nti tuli ku Sande ey'okubiri ate gutujjukiza okwagala. Okwagala n'okwo nga bwe nabagamba omwaka oguwedde era ne luno tukuza okwagala Katonda kwatwagalamu nti atunuulira obuteeyinza bwaffe. Mu kwagala kwe tutagenda musasula, mu kwagala kwe tutalina kyetuyinza muddizaawo, n'atujja mu buddu, n'atujja mu buteeyinza bwaffe, ate n'atutuusaako obulokofu. Nga tuli mu mwaka guno, mwaka jja gwe twakatandika, kati eno Sande yakubiri. Omulamwa ogw'okwagala guvaayo bulungi mu ssomo eryokubiri. Pawulo omutume nga atugamba mwagalane ate mukuume nnyo, mummwe muleme bbaamu kisigalira mu mitima. Essomo eryo naddala kye twandiise ekitundutundu ekyokubiri nga kyogera ku kwagala. Pawulo omutume atukubiriza muffe mubeeremu okwagalana, ate ng'ekitundu ekyo kiggwako nakkaatiriza tubale ebibala bingi nnyo eby'obutuukirivu. Wano wengattirako era essomo Pawulo omutume lyatuwa bulijjo ng'atuyigiriza nti okwagala kye kifundikwa ky'obutuukirivu. Nga tukuza nno Sande eno tukolezeza omusubbaawa ogwokubiri ogutujjukiza okwagala. Pawulo omutume addamu otujjukiza okwagala tusobole okuba n'ebibala eby'obutuukirivu. Kyokka era essomo nga liggwa Pawulo omutume atuyita nga tumaze okubala ebibala eby'obutuukirivu, ettendo n'ekitiibwa byeyongere eri Katonda. Mu ngeri ey'enjawulo era nga bwensoso bagamba nti Sande eyaleero ngetuyigiriza nti Omukama atujja mu buteeyinza bwaffe. Evanjiri mu kutandika etandika n'okutubuulira ku bakulembeze abo abaali bafuga Isirayiri, kulembeze bana abaali bafuga ebyobufuzi, ate ne Anasi era ne Kayafa abaali bakulemberanga abakulu b'Abasaaseredooti. Abasinga bwe tuwulira abakulembeze bwe batyo tumanyi okugamba n'ebyo bitugasa ki, bituyamba ki? Luka olwaleero agezaako okutulaga Omukama okujja mu bulamu bwaffe okutunulula kibeererawo ddala mu budde era ne mu biseera. Kibeererawo ddala nga tusobola n'okitunuulira mu byafaayo ebyaffe abantu nti mukadde bwe kati Omukama yanunula mu ngeri bw'eti. Kyova olaba bwe tukuza nti Omukama ajja mu buteeyinza bwaffe, ekitabo ekitukuvu kitutunuuliza ebyafaayo ne tutunuulira engeri Omukama gye yanunulamu Abayisirayiri nga abajja mu buddu, engeri Omukama gye yategekamu ekkubo nga aleeta Yowaana Batisita. Kyokka era ne tukuza Omukama yennyini ng'addamu okutujjukiza naffe abeetegekera amajja ge tuleme kwetegekera majja ge mu kiseera kyokka wabula ne mu myoyo gyaffe. Essomo nno erisoose bwe lityo ne litulaga Baluku omutume nga ayogera eri Abayisirayiri ng'abategeeza nti akadde katuuse, Omukama yagamba ababadde mu kunyigirizibwa engoye ez'obuddu muziggyeko, mulekeraawo okukaaba, mwetegeke. Essomo ne likkaatiriza nti twetegeke. Omukama yagamba tutegeke ekkubo ly'Omukama, ewali ebikko tujjuzeewo, ewali ensozi tuseeteezeewo, kubanga Omukama agenda okununula abantu be abajje mu buddu, abakomyewo eka. Mu kubakomyawo essomo erisoose likkaatiriza nti ekyewuunyisa nga balabe baffe, nga balabe b'abantu ba Katonda bagenda kujja nga babawerekera.
oluyimba olw'okwebulira ne lyongerezaako nga lugamba nti twajja nga tuli mu ssanyu, abaana ba Katonda nga bava mu buddu bajjira mu ssanyu, mu kujaguza, mu kuyimba nga tebakikkiriza, ng'essanyu lye balina amazima ddala balinga abaloota. Omukama abajje mu buddu sande eno eyaleero bwetyo netulaga nti Omukama ajja mu bulamu bwaffe okutulokola nga bwe yajja Abayisirayiri mu buddu, nga bwe yabajja mu kunyigirizibwa, era naffe ku mulembe gwaffe bw'agenda okujja. Naye sande eyaleero tesimba nnyo ku kutujja mu buddu, naye esimba nnyo ku kutegeka, okwetegeka Omukama atusange nga tusaanira okutununula. Era bw'atyo Omukama ateekawo abalanzi nga bwe yateekawo Baluku omulanzi, era bw'atyo n'ateekawo ne Yowaana Batisita. Yowaana Batisita buli sande ey'okubiri tumuwulira, ey'okubiri mu budde buno obw'amatuuka tumuwulira ng'alangirira mu bigambo bya Isaaya bye tuwulidde mu Vanjiri. Mutegeke ekkubo ly'Omukama, mutegeke mwasanjala, obugulumivu bwonna mubuseeteeze, ebikko byonna mubijjuze. Omukama mwanayita ffe ab'omulembe guno nga twetegekera okujja kw'Omukama. Yowaana Batisita w'omulembe gwaffe be basaserodooti be tuyina, be bannaddiini be tuyina, ye Ekereziya. Ayimirira ku sande ya leero n'addamu okutugamba twetegekera amajja g'Omukama, twetegekera amazaalibwa g'Omukama, naye mutegeke kkubo, mwenenye, mwegayirire. Ku sande eno buli muyigiriza yandibadde akangula ku ddoboozi nga alangirira nti mwenenye, mutegeke ekkubo ly'Omukama. Tekigasa mu bw'omuntu bwaffe okutegeka ebyokulya. Ababeera mu byalo buno obudde batandise okusonga ku matooke aganaaliibwa ku Ssekukkulu, beetegekera olunaku lw'Omukama. Abamu batandise n'okusonga ku bisolo ebyokuliibwa, oluusi ente, oluusi embuzi, oluusi enkoko. Olwaleero abasaserodooti nga Yowaana Batisita bwe yali baddamu okutujjukiza. Yowaana Batisita yalangirira batiisimu ey'okwenenya, ey'okusonyiwa ebibi. Abasaserodooti n'Ekereziya olwayo tuddamu nti okutegeka ekkubo ly'Omukama tugendeko mu penetensiya, tugendeko mu maaso g'Omukama, twenenye emitima gyaffe, tugijjemu okwekuza bwe busozi, tugijjemu okwerowoozaako ffekka, tugijjemu obutalowooza ku bulala. Ate n'ebirala mwe tubadde tukkiriranyiza ebyo ne twekkiriranya ne tubeera mu kibi, nabyo tubijjemu. Omukama atuuke okujja ng'emitima gyaffe, emyoyo gyaffe nga mitereevu. Ekkubo Omukama mwanayita otuuka mu bulamu bwaffe nga temuliimu biyinza kumuzikiriza oba kumulemesa kuyingira mu ffe. Tutegeke ekkubo ly'Omukama, twetegeke nga tulinda Omukama okujja mu bulamu bwaffe, naye ng'ekisinga obukulu twenenye, tukyawe ebibi byaffe, tudde bujja. Ke kadde nno kano ate akamatuuka, kadde kakwenenya, kadde kakwerekereza, kadde kakwetegeka. Nga twetegeka Omukama agenda okujja mazima ddala nga tusaanira okumwaniriza. Omukama abeere nammwe.